Ab'ekibiina ekitaba abateekateeka okufuna obufumbo n'abo abafunye obufumbo obutukuvu mu Ekereziya Lutikko e Lubaga enkya ya leero bakiise emboga. Bano babadde bakulembeddwamu omuyima w'ekibiina kino Reverend Father Achilles Mayanja Sali, ono era nga yakulira ebyemirimu ku Lutikko e Lubaga, ne ssentebe w'ekibiina kino Bernard Bahati n'abalala. Ekibiina kino kyatandika mu mwaka gwa 1996 n'ekigendererwa eky'okusomesa abafumbo n'okubangula abo ababa bagenda okufuna obufumbo obutukuvu bwe baba bateekateeka okuyingiramu. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asinzidde mu nsisinkano eno n'ategeeza nti obufumbo bwetaaga okuwembera okusobola okuba n'amaka amalungi wamu n'eggwanga ery'enkya eddungi. Obufumbo nabwo bwetaaga okuwembera, okulabirira, abafumbo beetaaga okulerwa, era bwe kikolebwa bwe kityo kye kiyinza okujjawo enjogera eri Father gy'atayagala nange gye ssaagala. Kakati wano Father kyaliko n'ekibiina okutwalira awamu kwe kuboobeza ettooke ly'obufumbo. Ow'omumboga bw'ati awadde abafumbo amagezi okubeera ekyokulabirako nga bassa ekitiibwa mu maka ate bakolere wamu emirimu okusobola okwekulaakulanya wakati mu kuyambagana mu ngeri ezitali zimu. Kigenderere okukyusa embeera z'abantu mu Buganda, naye kijja kuba kizibu okuggyako nga tulina abantu abalimu ensa abasobola okuyiiya. Omanyi omuntu bw'abaamu ensa tabeera byekwaso. Awatali maka, awatali bufumbo, tetusobola kufuna bantu balimu nsa. Abafumbo balina okukola. Abamu bakola n'ebintu ebibajja ku bigendererwa eby'omwoyo olw'obwavu. Mukuumaddamula yeeyamye ku lw'Obwakabaka okukwasiza awamu n'Ekereziya okulaba nga wabaawo obufumbo obutukuvu okutandikira ddala mu kubangula abo abateekateeka okubufuna. Nja kubawagira n'abantu abayinza okujja kwogerako gye muli, nja kubabaweereza kubanga oluusi bye tutya tebibeerayo. Kamalabyonna wa Buganda abadde awerekeddwako minisita wa Cabinet amawulire era omwogezi w'Obwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Noah Kiyimba n'Oweekitiibwa Joseph Kawuki, minisita omubeezi owa gavumenti ez'ebitundu, ng'ono asabye ekibiina kino okussawo enkolagana ey'omuggundo mu nsonga y'enkulaakulana. N'ekirowoozo nti ng'oggyeko eby'eddiini n'ebya social networking okutambulira awamu, yeetaaga n'okulowooza Tuesday class ogiteekamu eby'ensimbi, olaba nti amaanyi gano tegeya gassaawo obwegaso obw'omuggundu obunaayongera okukulaakulanya banna Tuesday class. Akulira ebyemirimu ku Lutikko e Lubaga ate nga ye muyima w'ekibiina kino ekya Tuesday Class Alumni Association Reverend Father Achilles Mayanja Sali alambise egimu ku miramwa omuli okukuumira abafumbo mu maka agateredde obulungi, okugunjula abaana, okutabaganya abagattiddwa nga basowaganye, era n'ategeeza nti abantu basobola okufumbiriganwa nga baddiini za njawulo. Emitendera giyitibwamu abantu ne balambikibwa bulungi nnyo, omuntu ne tumugatta, omusiraamu n'akeera mu muzikiti ku Lwokutaano n'omukatuliki n'agenda ku Sande n'asoma n'asembera ku mmeeza ya komunyo. Soomooza obufumbo ennaku zino bingi, si nnaku zino zokka, wabula kyetaagisa omuntu oyo okumulondoola, okumugumya n'okumulabirira oba okusigala nga omukuutira okusigala kw'ebyo ebirabo bye yakuba. Bano abeekolamu obubondo okusinziira ku myezi mwe baagattirwa bamu ku bakiise embuga, era ng'ekibiina kino kitadde mu ggwanika lya Buganda obukadde bw'ensimbi eza Uganda 2 okusiima Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga olw'okulambikanga okulungi kwakola eri abafumbo, ate ne basiima n'emikutu gy'amawulire egy'Obwakabaka bwa Buganda okuli BBS Telefayina eyaffe ne CBS FM olw'okusoosowaza ennyo ensonga z'abafumbo okutwaliza awamu n'okubalungamya. Mark Jackson Kasule, BBS Telefayina, Ageesigika. Tugenda Mbarara, poliisi awaliriziddwa okuba omukka ogubalagala